wenkoledde story eno nga wakayite eddakiika ntono nnyo nga Eddie Mutwe alabiddwako nga asituddwa n'abasajja abagambira okubeera abasirikale ba SFC ng'atwalibwa mu kkooti e Masaka. Musajja wattu Eddie Mutwe nga ffenna we tumumanyi takyasobola kubeera nga yeeyimiriza. Eddie Mutwe ffenna nga we tumumanyi takyasobola kubeera nga yeetambuza. Eddie Mutwe ffenna nga we tumumanyi takyasobola kubeera nga kwegamba anako kyeyeekoolera nga ali bwannamunigina. However, musajja watumalina mmala musitula okumuyimiriza, okumutambuza, ogenda ne mu kkooti okusobola okubeera nga atandika okuwoza emisango gye. Eddie Mutwe avunaana misango ki? Tetugimanyi, teginaba kubeera nga gitegerekeka. Ekimanyikiddwako kiri kimu nti buli gyali mu basement ya mukulu ng'akolayo ki nga bamuyigiriza Runyankole. Of which ne Honorable Baramba Rugahale ana statement gye yakoze nayo kanjikuteereko, naye nga sinabeera nga njikuteerako kankusaba subscribing and SMX Media tujja kuyangu missing updates naddala nga zino. Still ino story njikoze nga tuli mu bwangu olw'ensonga nobody ta updates ku Eddie Mutwe, so ensonga ati nkoze mugambe omusajja agamba nti ono mwana ali mu kuyiga Runyankole kati mwawadde mwagala yige Lunyoro. Linge lwaki omuntu okuyiga Runyankole bamala mutwale eyo? Iya negidde buli ssomero libeeramu ky'osomesa kati kirina French school ku Lugogo bypass. Lwaki abaana batwala abagala okuyiga Olufalansa ku Lugogo bypass? So neeri naye waliyo abasomesa b'Olunyankole. Sitegeezeyo ssomero. Ssomero you can go and learn kugenda osomesa. Empisa oyina ebirevu bijjuddemu Nsekere mwine birasita ki nebitaga kujjako kubajjako ebintu ebyo n'empapula bazijjawa za admission bajja kubawa admission kuvuma kasovuma n'ovuma gavumenti n'okola effujjo gavumenti kati n'omutwe yavumye nedda akugambye ombuuza bajjawo empapula za admission nawe osobola okufuna empapula kujjako gamba actually ensanza abo ne bagamba no ebintu by'okusomesa birungi naye ate temusomesa lulimi lutya so nja kusaba omukulu ayongeremu Olunyoro Oluganda n'Olusoga n'ennimi endala n'Oluzungu n'Oluzungu naye oyinza okusanga nga abasomesa